bwate bikyakola ki tebukyalimu abaawo abenjogeddeko personal character nti oba olina embala yo nga tekuyambye kukwatagana n'abalonzi ne mubeera nga mutambulira mu mwoyo gumu kiba kikalubamu kadi ekuwa ebitundu 5 oba weetaaga 51% okuwangula 1% erina kuba yiyo otagikolerera kiba tekiyitawo then ne wabaawo nze ntera giyita kayunga prototype wetwali mu kalulu ka by election ekayunga akanakwedde njakomyewo nga alina ekintu kyeyayogera yagamba mu aba opposition newe munaazina essaawa 24 kana akalu temujja kukola ki kajjayo twali kayunga nga tulowooza nti asaaga akalulu ako ne bakagatta mu Tale Center first time nga nakwedde ng'asinga muwonge emitwalo 38 ne bakaddamu rawundi ey'okubiri nekagaana ng'akyamusinga ogumu ekitundu akasembayo baayogera na bwogezi mwami Badiri Kigundu n'ayitamu n'adduka n'agamba tunaabiraba tutuuse kuva kati eriyo be baakozeeko nga kye baakola Nakwedde ogeza Honorable Namugga ye mubaka abamu abasinga okuba most brilliant mu eyo ennyumba eya parliament nti obwongo butegeera kyasoma ate ne kukiderivaringa oba kukyogera n'akyogera ekirala ye n'abantu bebadde batambulira mu mwoyo gumu era ndowooza constituency yasinze okuba mu violence mu kalulu ka luno mu Buganda nti violence ye yatandika kasita baagula abo abaana bayidi be yali nabo ne balyoka batandika kye bayita embooko mukulu Denzi waliwo omwana we Kampala eyo alinamu kasente avuga benzi neziriko ez'akabi kati yadde akomyewo okulonda mu benzi yagipakinze mu katawuni erinnya ndyerabidde atudde kafoomu drone ne zijja 3 ng'emu ya dark blue ebbiri njeru kati we yazirabye nga agenda okulamuvaamu bano nga bawunsa babbaawo n'ajjayo kamera mbu alikodinga alabanga takisuubira kubeera mu kyalo baamusosse ne bamuliisa ettaka ne banaalirya ne bakati ab'ekyalo be baamutaasiza ne bamugamba abo abaana ba Denzi n'okutta bakola ki bakutte era mukirabyeko ng'akalulu we kagenza okuggwera nga mulimu abaluguzeemu obulamu mu constituency y'Amawogolo eyo nti ye kyatuuse okujjako nga togoberera Mawogolo tewali wafiiridde mu campaign mulimu abaafa kaakati noweesanga information yagiwaayo mu kaseerako noweesanga nga abo ba victim abo bwe batyo mwe mugendedde mwami Lubongoya nga ne bwokola ki kati mwami Lubongoya mu Kisenyi balina bwe baasalako ng'aliwo polling stations 7 nga kuyiwamu gw'ovaawo alondesa ba agent be ne babeetika ne babajjawo okuyiwamu n'otunula butunuzi bwoti nga kikusukkulumyeko ekyo ne kibaawo then ne mubaamu maybe era abaluzinze nga bandikubiddwa akalulu oba balina kaadi oba tebalina so ebyobufuzi bwe bitambula but generally nze nga mbadde nkunyonnyodde nti nze obweraliikirivu bwange buli mu ngeri kati akalulu gye kalaze ssente mu kalulu ziri abnormal kimanya kabonero kimanyi bulungi omuggalati ekitone nnyo obumbi nga 2.5 ate kutesa ekitone nnyo kutesa bali talina ssente yatandika ni ssente ki omupiira milioni 5 milioni talina ssente neguggwa naye omuggalatiya abadde ateekateeka group bakumidde emitwalo 7 abantu babiri gyebitwalo 14 akalulu ke tekabadde nnomu kati uneweesanga ssente ezizze mu kalulu ku luno ziri abundomu kyokka ne mwami Asiimwe luli yaziyiwa ne ku luno era zikoze zibaddemu wadde tezenkanye zaaluli kati politics yategeera afuuse wa ssente nnyingi nnyo afuuse wa ggaali NRM tebaddenga na ggaali ebaddenga na poliisi regular army nga poliisi yejja nebba naye akatola okuba mbadde mba independent b'NRM nabo bangi atasobola komandinga poliisi ng'ajja kuleeta eggaali ye era obadde ogenda batunyumiriza mu Kisenyi mu ghetto zonna ez'e Kampala tebadde mwana n'omu abaana bakoze ssente mu kalulu kano waliwo eggaali ebayitanga B13 akisiganga ng'omukulembeze omwagikwata n'agiyiwa mu kitundu n'eryoka ebatigowabula oyo ate ye kye yatukoze wano e Masaka kyadde kirala nnyo era bula kabi mwami Mukiibi wadde abaddemu ne security mwami Mukiibi owawano yakubye solo yamukubye ebikonde n'emiggo na buli kimu yamukubye emiggo nalaba abo go agakwata oba agali ebukomansipoliisi ekyabadde eyo nga almost kuttingana era Mungu yasaasidde busaasire nga basinga bagundi bakifeesi
bantu si ba bulijjo. So politics buli lunaku kibayita polarization agenda ayonooneka owa Uganda ate tayonooneka nti lwa bulungi naye tukkirira tuddayo emabega nti time ejja tutuuka nga Kambugono waaba ayagala okukulembera kebe kadi ye NRM nga ebibiri alina okuba nabyo violence ne ssente eryo ekkubo we mulikwata kiba kiwedde kati banya parliament eddako ekigenda okubaamu mula mubadde mukaaba enguzi nti omwaka tufiira trillion 10 kuba tugenda yingira trillion 2 kubanga bonna abazze ku luno balinamu eyo enkola esanyusa mukama waffe kati abeetisi b'ebisawo bazze bangi ku luno abakalukalu sikimayo baba kibuuka mmosi njala tutunuulire mu dakiika zino esigaddeyo biki kuba otunuulira Dr. Bwanika abadde yagabira abantu emmwanyi enkoko zino tukimanyi bazita saso nasogana ziwulira ku Bwanika nti agaba saso bulangiti enkumbi engoye ngamba t-shirt enkalu enaku zino abadde alina ambulance kale nga abeerewo abantu mwami Moshi gwe biki bimwawanguzizza Bwanika ebadde simple message kunyonyola abantu ekintu kyembala character nti Abedi olulimi amanyi okwogera ddala ku mpewo mu parliament abo simwogezi nnyo kwanza enkolerayo simwogezi nnyo ku fulo ya parliament kubanga naye oluzungu lumusumbuwamu tali fluent nga bwayagala ensi ekole oluzungu naye mulungi nnyo ku radio ne mu nkuubo kati awo ekito kimusaako nnyo nti oba muteesa mulungi ne ku public ngalaale publiciraale era wakwatako kusunsula ddala mu Luganda omuwulira akukola ati naye bwe kituuka mu mbala ayinamu ku malala era abadde atuuka ngaali akudaalamu ng'alinga ayamba obuyambi nga muli bamukisa gwe Kambugoya oli wamukisa okunninaana oba okitutegeera so nga ate munnabyabufuzi yenna okolebwa omuntu yenna kale ng'oli public figure kati oya mwami bwekumbule n'oba osunsula nga amawulire ogamanyi nnyo nnyo abawulirize batakubeeramu okonerayo obamanyi bulungi abawulirize abaweereza bangi abaakonerayo eyo nga baagaana okukwatagana n'abantu nti omukwana abadde agula mugule golooza kankubuuze yeesimba emirundi 3 kuba president Masaka yafunangayo obululu bumeka ku level 0 oba olumu nga tetumanyi na kumanya nti waawano kimwanyi n'obululu tabukola ki tabufuna kati abantu bwe baamuwa omukisa yalina okwetunulamu munda n'agamba oke obunnanfuusi buno kambukomye kubanga obululu 3 bwe yalinga Katumba oye bano bakandidi gye n'Omuseveni baateekawo yejjanga nga Katumba oye wa Besigye kunafu ya Besigye eyo rolo bwe yagivaamu n'afuna rolo erimu serious ate yasigala akyakola biri obunnanfuusi bwe businza omukubya okulimba okuwaayira okwonoona omuntu nga bulinaku Kyagulanyi ye breakfast ye lunch n'ayogera ekigambo kugamba byotayinza nakukkiriza nti biva mu ntu nga mukulu Abedi lumu yagoba Kyagulanyi Masaka we twava okuziika ekisekka omugenzi birekera akati baali bayimiridde mu Soweto awo nga nnyonnyola lwaki bagoba mwami Kyagulanyi Masaka n'amugamba nti mu ovulomo mubaamu pampa bali babisiyaga banywi banjaga mwami Mpuga natunulira wati Abedi kati bino byonna byoyogera actually ebimu ne kubikubiza ku mwami Mpuga nsonyiwa okulanda Abedi abinamu omukono munene nnyo akoze kyamaanyi okumuttira akalulu so generally character ye mukubiza akalulu embala ye ng'omuntu kubanga ffe ku obwo bwe tubadde tusonga oyo munnanfuusi byabagambye leero tajja bikola kubanga era mu 2021 2023 mwami Abedi bintu byagabye yali tabigaba ambulance agirese ekisanja kikola kigwako buli kimu bulangiti mpoze emmwanyi ate emmwanyi yakwatibwa kisima ti project ya government okugaba endokwa across the country minister w'ekisigiza bonna bagaba emmwanyi era Kalebe Masaka wa mu kyalo zaaliyo yonna Kalebe Luweere emmwanyi zakola ki zaaliyo kati ne zijjira mu kiseera ng'atandise osiiwuka empisa mu kibiina ky'NUP n'avugirako n'ayogera byayogedde naye nga si lwakuba tiyali agadde nnyo okuwa ekitundu emmwanyi nti oba yali abalumirirwa nnyo eyo simbala ye ey'okulumirirwa abantu yafuna bisima he's a user nga bwe yakozesa national unity platform okutuuka waatuuse eddala n'asuula eri abantu ne bamugamba ku luno tetujja kuddizaawo kuterawo mugongo era omukulembeze yenazze kabe w'amanvuuli naye ekyusiza abantu banatayimirira ku bye bagambye 2026 tera tukyagenda ku nteekateeka eriwo tajja kudda amazima gennyini